Nairobi eno kubanga asisinkana kuba kulembeze bayo ewali leader of opposition ne mission yaffe yokulaba nga tusinkana Raila Odinga n'abakulembeze abalala mu Senate ne National Assembly katubadde tugezaako okulaba nga tuyiga ebyobufuzi byayo eno n'okutwaliza wamu okulaba mission z'enkyukakyuka kubanga ebiseera ebisinga abantu baffe balowooza nti bano balutamaguzi balina kubeera nakaseke oba mu palamenti ya Uganda kyova olaba nti Museveni Honorable Lutamaguzi Semakula wowulira wano ayogerera mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi ng'agamba nti bagenze ku nsonga ez'obufuzi okusinkanamu ku bakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga erya Kenya abamu ku bannayuganda bawangaalira eyo kw'ossa n'abakulembeze b'e Kenya okubeebuuzaako nti bo bakikola batya okubeera nga Kenya erimu democracy. Uganda ebyobufuzi byayo byadobonkanira ddala byafuuka by'abayaaye byafuuka by'aba dealers. Olwaleero Uganda tutalina political leaders, tulina ba political dealers. Lutamaguzi Semakula atangazaamu ku nsonga ez'omukulu Mpuuga Nsamba yeebuuza nti ddala bw'obeera nga oli liida lwaki bw'okola ensobi tokkiriza nti bannange kino kyenkoze nange nzikiriza nti yali nsobi neenenya nsonyiyiibwe era nsigale ku buvunaanyizibwa bwange bwe mbadde naweebwa. Omukulu yagaana okwenenya okutuusa lwe bamugobye ku bwakomisiyonera ne babuddiza Honorable Zaake. Kyewuunyisa nti ebyobufuzi by'abantu bano twali tumanyi nti bya kisajja kikulu naye ate munnange balagidde ddala obuto balagidde ddala nti kati ate abaana ba foot soldier bategeera okusinga abantu abo betubadde nga tuwa ekitiibwa ate ng'ekiswaza nti nabo bennyini beeyita bakitiibwa. Kati munnayuganda alaba bino weebuuza nti bano ekitiibwa kibavaawa ddala kibagwanidde okubaweebwa oba nedda. Katuwulirize ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Ku kisaawe n'olaba railway systems n'olaba amakubo ne bannabyabufuzi of course n'abantu ababeezaawo bannabyabufuzi olina okutunuulira kiki ekibabeezaawo mu mbeera ya bulijjo. Ne kati otuuka ewaffe Uganda Museveni buli kyasangawo kyonna akitunze. Yasanga ba politicians abali money hungry. Yasanga ba politicians abatamanyi sense of direction, sense of economic direction. Nasanga ba politicians ng'ebyobufuzi mulimu. Era nga naye abateekerawo akanyeebwa nti bw'oba tompagira nange ngenda kulwanyisa. Kati ovola baffe tewali nangeri yonna gy'osobola comparinga Kenya oba mu byanfuna oba byabufuzi anywhere tolinawo ogikomparing. Ebyobufuzi bali so mature to the extent nti ne speaker bw'aba taliiwo balinamu omuntu gwe beerondamu n'akulembera. Navuga parliament. Navuga parliament ng'ate kyayisiza kikola. Nga si speaker, si mumyuka wa speaker. Nga si mumyuka speaker, si speaker nene beerondamu omuntu balina we babayita ne bagamba nti mu biseera bwe biti tujja kwerondangamu omuntu kwolonga yakolanga speaker ng'era kyayisiza kisigalyewo ng'akiyisizza. Awo Kenya weetuuse. Weetuuse ate bo tebalinga bannayuganda nti omubaka wa parliament bakulekera emigugu buli MP bakuwa gye bayita Constituency Development Fund. Ezo sente ozisangayo eri ze zizimba amakubo gano ge mwetaaga aga communities ezisima boreholes twafiiriddwa gwe MP ne bakulanga n'akakuba akagenda ku mugga kabakakole bakakola gwe MP ne bakusanga mbu weewadde olugezigezi mbu okutte ku musaala gwo weeyo ekyo tebakikkiriza. N'olwekyo ebyenfuna byabwe biri bulungi nnyo. Ebyobugagga bya Kenya bigabanyizibwa bigenda mu ggwanika lya Kenya so singa ewaffe nti ebyobugagga bya Uganda bya Museveni ne famire ye. Ebyobugagga bya Kenya birinako ababitunuulira ng'era buli institution eri independent institution y'abanoonyereza ku buli aka eri independent yadde na wano nawo babba naye tebabba nga kyagundi ng'eri ewaffe. Eno parliament kyesalawo eba ekisazeewo ate eno parliament yayo okumanya n'abasijja n'abeewunyiza nnyo egenda yedividingamu ze bayita provinces zaabwe. Ezo bw'ozituukamu buli batema budget bateeka okuziwa budgeting eri proportional to the population eriyo. Tuteekawo malwaliro tuteekawo kati kyanneewunyisiza nasanzeyo munnayuganda omu mubaka wa parliament yazze ne banne nga zze ne mukaddewe okumukebera waliwo ekyuma ekikebera omuntu geno check naye ekyuma ekyo kya $5,000,000 kiri wano mu ddwaliro ly'e Kenya erya Aga Khan kya $5,000,000
kati bababuuzize yewamwe ekyuma tekiriyo kuba bannayuganda we bali bangi abajja ku kyuma ekyo ne bagamba nti ewaffe tekiriyo era tekisobola kuba but only cost $5 million wano ebyobulamu byebyo biraba kwegamba Kenya is far ahead naye naffe tusobola okutuuka kubanga waliwo kye nazudde Uganda si teri bubintu lwakubanjavu it is resource misallocation and grand theft wana abasajja bawano obubbi obuli ku ddala erya waggulu in fact ababbi be Uganda sebakyabalibwanga thieves they are kondo nga boolaba nti ono si mubbi naye kondo gurandi y'abasajja abava mu nsiko z'eruweera abo bakondo bonna boolaba abasajja abo n'olaba ebisaawe babitunze ekisaawe abamu temunnamanya nti abachina baakitwala omusajja n'atuuka n'okumalawo buli kimu n'atandika n'otunda amakono ate bagamba ekisaawe baakiddaabiriza baakikoze tonyumirwa kubanga kyaka nnyo bwekito kyaka kikigwe genda olabe biri ebinaaka bye baataddewo bya siliva bipolozi bye bikulaga mbu kyaka nnyo omanyi sente zakigenzeeko babifuyiddeko siliva anti bipolozi ebya siliva byebyo byokka kikimwe ekyolaba ekiriwaawo ekyenjawulo omuntu n'atunda eggwanga to the extent kati atandise n'otunda amakomera nti ekkomera lyeruzira yalitunze n'omugamba oba oyagala kuli allocatinga komera nga bwagamba why can't government put interest in that investment nga bagamba okuteekawo hoteri gavumenti nekola investments nga luli edda ku mirembe gy'abaami n'obote twabanga ne ze bayita Uganda hotels nga weeziri neggwano ndagaawo nti oba Ruto yatunze ettaka ly'emulago ya wano n'aliwa investor we ng'ate investor tategerekeka so wano bawula ebyobufuzi byawula ebyenkulaakulana ng'abantu bawula ebyenkulaakulana by'eggwanga era wano bw'otuukawo you learn a lot nze tolowooza nti ndi wano nga kapere nti MP ali mu kuleereeta bwe mmala okuva mu nkiiko zange zendimu owulidde nga ngenda ntandika okutunda infrastructure bano batuusewo batya nendaba amakubo nendaba abantu eneeyisa yaabwe nensoma minds z'abannabyabufuzi nensoma minds za administration kubanga eno natuuseeko ne ku State House naye sebo n'abantu bayingirayo ne basambirayo omupiira waliwo ebisaawe bya State House tulabye na ku mundu ewaffe oli omusajja olw'okuba yajja na mundu zeera ze zimukuma ewaffe buli woolaga zino kajegere zino mamba simanyi zino kati yajja na mundu kati oba osuubira kyo naye wano si butwatuuse ku State House wali nga waliwo n'ekisaawe bakugamba this is State House of course waliwo president wali awali highly protected naye ate ku State House okwo kuliko abantu we bagenda ne mu paaka ne batuula kuba waliwo ekibira sigamanyi State House gwe n'ogirengera bulengeze bulengeze eri ng'olengera ab'emmundu ez'enjegere kati owewaffe ye akimanyi yajja na mundu aluutinga na mundu ensi yonna institution zonna azikuuma na mundu buli kimu kyonna akikozesa na mundu eno tebikyali era bakugamba nti ye president yes naye kakati bino twawula ebibyo nga president n'ebintu by'eggwanga enjawulo eriwo era nze sebo mukama wange njagala kusaba abantu baffe ab'e Uganda bw'ojjako Kenya don't just move like embizi bwetambulira mu lufula learn nze kati ebiseera bisinga ndi mu baka parliament ne bwenzira ye waffe kinumanyi okuba nti government teplaningira abavubuka akasimba ku nsonga eyo abakulembeze ba Uganda tebeegomba oba abafuzi be Uganda bo tebeegomba munnange beegombera outside Uganda bamu ku bannabyabufuzi ewaffe balina ebizimbe biyitirivu ne investments gye bali eno bangi nga boolaba nti baguze ebizimbe biyitirivu mu America Dubai London kati bo bali Uganda bagiteekawo nga kintu kyabwe empuku yakubbamu buli abbanga afulumya era bw'oba oyagala abasajja abo bakukyawe gurupu za Museveni balabise gwe bakufiirako kuba oba ozanyira mu byanfuna byabwe era kyova olaba Museveni yakola enkola ye nnungi eri abajega bw'atuuka mu kulonda omujega akuwaayo omutwalo gumu n'ekitisaati kye ekya kyenvu ogwo omutwalo giba myaka 5 buli mwaka aba akuwaddeyo 2 ngakuwa kwe kuli eddagala ery'omu ddwaliro kwe kuli amakubo go kwe kuli enkulaakulanayo ne PDM n'ebyenjigiriza negenda olabu wano the quality of education not so many years ago nga bannakenya bajja kuwaffe mu Uganda nga gye balaba yeri quality education naye olwaleero munnakenya bw'omubuuza why are there not so many Kenyans flocking to Uganda for better education? They tell you no. The quality of education in Uganda no longer matter. Kakati wano bebereramu
naye ffe omusajja omu amaamidde buli kimu institution zonna azisse obugagga bw'eggwanga bufuuse bubwe na famire ye buli kimu kirimu first family n'ateekawo n'amakyaki agage nga gamutendereza nga ye katonda waabwe kati onoonya bapasita buli pasita alina SFC gaadi buli pasita alinako owa SFC n'obuuza ati ate pasita obadde oyogera ku Yesu nti ebya Yesu mbikeera wali eri mu kugira nga ndina endiga zange naye kati bwefulumba wano nendeka eri endiga zange mba ne SFC kati ebyo tebiriiwo era omusajja bwe bakuwa office it is the office of the Republic of Kenya mu Uganda bwe bakuwa office it is the Republic of Museveni and his family chovola banti eri waliwo n'obuvubuka obujja ne bujoga abantu kuba buli related ku Museveni ne bunyaga eggwanga nti ono bafumya golodi teri abafaako ne balagira oyo bakutemule ensi n'esigala ng'etambula oyo tumuteeke mu kkomera ne bakuteeka mu kkomera ensi n'esigala ng'etambula essente ze twewola okukola services za Uganda ne zifuuka za Museveni ne famire ye n'abantu be n'owulya nti yeekweka kati mu muntu bamuyita simanyi Pineti tumuwe mwanyi Pineti tumuwe amalwaliro gerwa Pineti tumuwe ebibira Pineti tumuwe ennyanja wano tekisobola kukola era abasajja bawano ba senators bawano bayimirirawo ne bagamba please separate your personal politics from the politics of our country Kenya era kyensonga lwaki olaba nti wano obubbi weebuli naye ate tebulinga bwewaffe Uganda Hose honorable twakulabye mwagenze ne mukyalirako okukona lebo Segirinya mu ddwaliro gyafunira obujjanjabi embeera y'eriyo gye Segirinya tali bulungi nnyo naye abaliyo batugamba nti ate okusinziira we yali kati waddeko naye nze nganze namulaye tali bulungi nnyo naye ate okusinziira we yali embeera ebagamba nti kati waddeko naye ate era Segirinya singa ffe twalina amalwaliro ng'agewaffe Uganda yali badde ajjanjabi wa Uganda naye buli munene alwala bwe batamufulumya Jamali bamuleeta wanaaga Khan bonna bali wali ne basooba n'obuuza nti Aga Khan kiki what is so special about Aga Khan tekitosobola kuteekawo nga batugamba nti muddeeyo mu bbongooterezo lyammwe olaba Museveni bumuwe sente zeriwo wanaazirya ne babafuumula n'ababaka ba palamenti n'ayisindika amagye ga SFC ne gabatwala emisinde mu ababaka abamuwa sente ate enkeera ne muddayo ne mumuwa sente mwe muba temukyalina ene authority in your country kakati wano Segirinya namulabya ndi so many Ugandans are here abafuna obujjanjabi ne tumusabira ne tulaba embeera gy'alimu ati twe twabadde tusuubira nti okubonaabona kwe ne expenses ezo yali badde tazibeeramu zaali badde azikolerako Uganda kubanga baatugambye nti bamusimagolinga na busimagolinza okumuleeta eno embeera ye yali mbi nnyo nga tasobola kutuuka yali muwaasi nga tasobola kutuuka nere bamusimagolinga ku nnyonyi okusobola okumuleeta eno okufuna obujjanjabi naye ng'ekyo kyaki kibeerawo nga singa muba mulina better medical facilities in your country naye kati feeri ne mulaga ebaddewo national referral eddagala bwe ligendayo era abanene nga bajja balikimayo ekiro kati ate tebakomyawo n'okujooga bajooga ne famase zaabwe baziteeredde eddala kuli ku national referral bwobeeradokita akugamba genda ogule ku ddagala ly'abakulu wano oligule wali mu famase yaabwe kati n'otunuulira bannayuganda abali educated nga bafuuse useless they are beggars in their country they cannot make any independent decision Museveni is in everything Museveni in the hospital Museveni in the judiciary Museveni in parliament Museveni in the gardens Museveni in the sky Museveni in everything kati musobola kubeera mu nsi ng'omusajja omu yawamba ensi yammwe ne famire ye ne babafuula balukyolo n'abantu abali bategeera bonna bagenze babagulaagula emitwe nga tebakyategereka kati mugenda okulaba nga mulina a lot of crisis in your country ne Museveni anabavaako ddi nga mutandise kwewa bukadde 5 kati obwo obukadde 5 gye buli mu parliament nga bw'olaba ababaka ba parliament si bamalayika owulidde ssebo no MPs are not angels to the extent nti basobola kukola nsobi naye bwe bakuzuula nga zino discussion ez'ongambye ze mubaddeko eza miliyoni 5 be humble explain to the public obagambe zino bazimpeera mu sabweriti bw'osanga nga bazikuwa mu bukyamu return the money kubanga nze nzijukira mu palamenti ye10 Kyagulanyi yatukulembera n'agamba nga batuwadde miliyoni 29 ogenda okwebuuza ku bantu n'atugamba this is evil money tuzizeeyo era ne ziddayo kati ono we miliyoni 5 lwaki iti blew out of proportion nti yayagadde okuzimbira ku bantu mu Uganda obwavu abantu ebaliko any accusation gye bakugambye explain in a very humble way kubanga kati njagala ku ekyokulabirako ffe mu parliament ne bakuwa emmere abantu bayomba omubaka ali atya emmere omubaka ali atya emmere nga ffe tetwalidde kati if people come especially
embeera y'abannayuganda gye bayirimu nga bonna obalaba bali bubi ne bakugamba nti sente wazifunye. If you got the money, explain. If they tell you to return the money, please return it in a very civil manner. Nye tosobola kudda eri n'ozimba what kuba kati abantu nkuwulirako buli omu akooye. Naye ate era waliwo ne accusations endala eziri against parliament ezibeera ku social media ezitali verified. Eziri verified, that's very okay. Naye nga bw'omanyi ku social media waliwo ebirala outside that 500 million. Kati for example nze ndi eno naye bagambye nti ababaka ba parliament bonna babawadde sente. Naye gondabye nze ebbanga eno lyemmaze eno bagenze ne basayininga. Not everything on social media is true. All right. Naye ffe tuvayo ne tu-explainingira eri abantu nti si buli kye mulaba kyonna ku social media kituufu. Naye bw'olaba omuntu oli n'agamba nti bamukutte ku miliyoni 5 public nebeera wild, alina okuvayo in a very humble way n'agamba sorry, mistakes are human, buli omu akola ensobi, and return the money. Naye ate ekisinga okuneewunyisa mwendaba mwogera ku miliyoni 5 abantu ze boogerako boogera ku musajja wa opposition ab'NRM bo basirise. Why? Kubanga abantu bakimanyi nti obubbi mu NRM is their culture. Nti mu NRM bobba embuzi n'ekoko gitwala olumu n'evvuulyo ne bajja ne balitwala mu kyoto. Why is it that people are only sticking to the leader of opposition, not other former leader of opposition, not other commissioners? Kubanga bagamba fe ndabirwamu y'enkyukakyuka. You preach what you practice. You walk the talk. If you don't walk on the talk, the public will be against you regardless bino bye muvayo mu simanyize ndi wakitiibwa obeera wakitiibwa mu makaago ne mukazi wo. Kati toofuluma n'ogenda mu gye bayita public office ebitiibwa bwe bikoma ndi simanyi ono wakitiibwa nnyo simanyi bamutendereza simanyi ono wakitalo nnyo obeera wakitalo mu makaago ne ku ssente zo gwezizo naye bw'otuuka ku public money. Era ffe speaker yatugamba Anita Amongo nti honorable members twali mu induction muzze wano naye buli omu yeetisse omusalaba emisalaba gya bika 3. Ebyo byali byogerwa Anita Amongo speaker parliament ng'atuyindakitinga n'enkikwata mutwe gwange. Waliwo omusalaba ogw'ekyuma, omusalaba ogw'ebbumba n'omusalaba ogw'omuti. Buli wobeera ng'oli mu public office ng'olina ekifo kye baakusukulumyamu ng'omubaka wa parliament oba oli committee chairperson oba oli lopo oba oli ani oba weetisse omusalaba gw'ekyuma. Kati we bakuwaayo buno obufoofoofu obulalalala oba weetisse omusalaba gw'ebbumba. Kati bw'obeera ordinary member of parliament oba weetisse musalaba gwa muti. Kati buli musalaba gulinako obuzito bwagwo. When you are a leader and you commit an offense, the first thing nga tonnaba kuzimba simanyi nze ndi MP ndi wakitiibwa ndi wakitalo soko gambe if there is a mistake I'm sorry, then you explain. Kubanga ffe mu politics go batusomesezza na wano when you are a leader omuntu ne bwajja n'akulinnyako gwe balinnyeko gwe osooka okwetoowaza n'ogamba oninnye I am very sorry ng'ate gwe balinnyeko, then ono akulinnyeko na explaining aluvanyuma nnyo nti ate gwe ninnyeko gwe ogamba I'm very sorry. Ne buli gye weeteeka eri kube ne weefuula enkima mbu okunama nnyo mbw'oyambuka eri ku muti abantu bakugaa tukulengera akabina tukulengera eri ku muti gy'olinnye. You be humble. Ebintu ebimu biba blown out of proportion because some people think that Ugandans are fools. Ugandans of the 21st century are no longer fools. Nsanga ne jjajja wange yeekaasa ng'ombe ng'awulula sseba ali ku WhatsApp alaba. N'agamba nti n'egundi ebbeeyi ya dola eri ku mmeka n'obuuza nti ate ono jjajja ebbeeyi ya dola agitegeera. Ekiri e London jjajja akiraba kubanga ali ku Twitter. Kati if you a member of parliament more so these so-called elites. Bwe n'olowooza nti kubanga osanze fuutu soja talina simu tamanyi bigenda mu maaso. Bwe n'olowooza kubanga fuutu soja tomusanze mu V8 nti tategeera. Bwe n'olowooza nti fuutu soja akuyirawo omubiri gwe n'olya n'ogejja olubuto n'ogendanga ne Dubai ku holiday nga ye tasobola na kufuna sente zimutwalako ku holiday mu Uganda nti is a fool. You just fool yourself. Era ffe ensonga lwaki nti bwe tujja enkima njiyita nkima regardless of where I am. Oba ndi nakaseke enkima nkima oba ndi London enkima nkima kubanga I'm in public office. Buli wembeera mu public office manya nti sente zenkozesa za gwanga musolo omusolo ne bakwachuzi nga walidde emmere you account for it. So mwembeera eno nange ng'omukulembeze nina okubehavinga exemplary. Bino tutunulye kunaliba okusalawo kw'ekibiina kya NUP bwe kyasaze okugamba Mpuuga, Honorable Mpuuga
alikulire office. Kati okusalawo kwe NUP kulimu ebintu bibiri. Ekisooka abantu bonna NUP bwekuwa ekifo ky'obukulembeze. NUP kibiina kya byabufuzi kiri independent. Kirina constitution yakyo. Kirina n'ennono zaakyo omungereza zayita principles. Waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi nga kyo bakugamba nti bw'oba ogenda ku mukolo oguli public nga kaffe mu parliament toyambala zino abavubuka ze mwambala simanyi buno obulago nyamanga ezimbe babuyita batyo fitting ng'ogenze mu public office oba mu parliament ng'otudde wali oyambadde fitting. Waliwo abafaka abaali basenga bakajja ng'ajja ayambadde fitting ne bamugamba honorable member Nyeko bwe bajja bayambadde fitting nga bambala n'agira bw'ati n'obugamba honorable member wano mu parliament fitting tuziita decorum wano mu parliament era yensonga lwaki speaker nga kati aliwo Anita Amongo bateekawo zi actions of members of parliament toyinza okuba ng'oyagala okulaga nti ogiramu kano kasitulamu naye bakugamba fitting wo akoma wakaawo neringa kasitoyingira ze bayita precincts of parliament olina okuba ng'oyambadde suuti. Era yensonga lwaki nti ku bakozi ba gavumenti abasinga okusasulwa obulungi ababaka ba parliament kuba bamanyi ebigenderako biba bingi kakati lwakuba nti population yaffe yafa bw'obeera omubaka wa parliament n'ovuga emmotoka ey'ebbeeyi nga batandika okwogerako oyo nno omubbi nga gye wagula nalaba emmotoka nze nalaba eyange gye naleetanga n'engiteekawo ng'abantu bagikuba mulutamaguzi avuga mmotoka ya 805 n'embuuzi ono yajja ewa lisiiti yaayo agireete kakati bwe bakusanga bwe bakuba emmotoka yange it was 1 week before nali ku boda nga ngenda mu Garden City ne bateekako omubaka yaggwamu ali ku boda kati a week later ne bagamba ono omubaka nga yejjala yavuga mmotoka ya 805 kati ewaffe mu Uganda ffe tukkiriza nti tuli mu public office tukkiriza okwogerebwako okubeera misquoted okubeera rejected n'okubeera abused nga tuli mu public office even to discuss about me kubanze tojja kusijja kugana kundiscussinga kwa mu public office kati nze nava nennyonnyolako nti wayi oyo munamawulire kuba tunayo bannamawulire abatagalira mu migundi gya gavumenti nga informers yajja ewa lisiiti emulaga nti muka ya 805 kati ate bw'osanga omubaka ng'avuga pulimo nako musango tolo omubaka muyayi mbaka kyavuga pulimo omubaka muyayi akweka ki ekimuvugisa pulimo ate bw'ogamba kandeete no buzwazi etambula tolo omubaka muyayi ovuga otya n'emmotoka kati ewaffe twakireka when you are in a public office you supposed to be cool kyekisookebwako tobuuka na bingi era ffe tulina abakulembeze bannaffe be tubadde nga tugamba nti wofuna any accusations and counter accusations don't worry okubuubuuka ennyo okulwanagana n'abantu si a solution. First take your time and listen. Kati nze mbadde ndaba ebintu ebiri ku exhibition ya parliament nga ndi ene Nairobi nga bagamba ababaka boogera ababaka bakole ki kati tosobola kwogera osooka n'ogumiikiriza oli n'aleeta naye nga mbagamba nti bw'oba otaddewo exhibition is very good when you have evidence. He who alleges should provide evidence, otherwise ekyo kiba kifuuse lugambo. Naye ate sisobola kuvuma nti no nti waki oteekawo olugambo nga tolutaddeeko evidence kubanga nkimanyi you are entitled to your own opinion because social media can bring in brilliant people, funny people who can attack you because you are in politics kubanga more so nze institution gyendimu eya parliament institution ziri bbiri ezisinga obutaagalwa ziri 3 ezisinga obutaagalwa mu nsi gyenvaamu institution ya police wa police ne bw'ositula ku muntu behunya institution y'abakuŋŋaanya omusolo teri akwetaaga institution ya parliament kakati nze mbikaminga so humble nemanya when to react, when to overreact and when not to react at all. Ensonga lwaki otulaba nze bw'ojja n'ompandiikako omubaka wa parliament yaguze emmotoka omubaka wa parliament kati waliwo n'amawulire ge twawuliranga nti omubaka wa parliament bamuteerayo obukadde 5 obw'essuuti ne tububanja ewa sipiika nti sipiika baatugayo obukadde bwaffe 5 obw'essuuti n'atubuuza nti bw'obadde osoma ku byolina ofunala mu parliament ez'essuuti zaliko ne mugamba nti ati mpulira leediyo era ogende ewo eyayogedde ku leediyo ayogere. That's how we move on.
society tetulina kuba bakawufu nti ono omukube ono omusike. We understand more so abali mu politics nti abantu bali bubi mu ggwanga oli ne bwawulya nti omubaka parliament yakulesezza omutwalo ogutali gugwe aba munyiivu. Kyagula mubeera omukulembeze olina okuba n'amatu abiri, amatu agakuwaana n'agakuvuma. Era ekyo president Kyagulanyi ffe yakitusomesa. If you were a leader, you are not an ice cream seller. Kuba atunda ice cream, there's ice cream. When you are a leader, you are a leader. You are supposed to carry all sorts of burdens. Kati Kyagulanyi bw'avaayo, His Excellency nayogera ku buli bwenguzi obuliwo. He's a leader, is not a common man. The issue erimwe ba public servants, you ask for the verification of his statements. You ask for the validity of his statements. If the statements are valid, then mwe mugamba ntituwanyisize wano buli bwenguzi. Nze sisobola kuvaayo eri n'empagira muli yake yenna. Because many Ugandans are stranded in foreign countries because of corruption, initiated majorly by Museveni and his cohorts. Abafudde Uganda empuku y'enguzi, empuku y'obubbi, empuku y'obunyazi, to the extent nti baloota buli kaseera babaloota babba. Kati when Kyagulanyi comes out, that's an opportunity. That's an inside checking. Nti yes, His Excellency azabuuza nti mwe mugamba mwagala nkyukakyuka. Naye nkyukakyuka ate nammwe nga mwetabye mu bulyake bonna. So kati kibeerinze nga omukulembeze ne mugamba bwoyita obulyake si bulyake because of ABCD. Bwoyita bulyake because of ABCD. Nga nenyonyoddeko kubanga ensonga zonna zigenda na kwennyonnyolako. Don't castigate Kyagulanyi Ssentamu because of his utterances. First check yourselves before you come out to condemn. Kati bano abantu bawulira abadde bazze bamugamba nti ate wavuddeyo no papa, nabo baveeyo kati nabo bapapye okwogera. Kubanga he who alleges should substantiate his allegations. Did Kyagulanyi come out with any substantiative documents? Yes, they are there. Beyawukyuzinze bo beeganye. Kati nkwe ekyokulabirako ng'ekyampuuga. Kuba ndabye abantu kye bampulifayinzeeko. Era kyekiri mu ddiiro. Era kyekiri mu ddiiro. Mpuuga bamubuuzizza wafuna sente. Nti twaziisa era ngenda zifuna. Kati oli akubuuza ozifuna musaaki. Kati gwe nga munnamateeka era nalabye ne bannamateeka, nze mbadde saagala kugira nnyo mu gundi zaabwe ezo. Nalabye ne bannamateeka abajega. Nga munnamateeka ayogera nga politician Lutamaguzi. Nga tayogera nga munnamateeka, you cite the law which gives you that money. Topalira n'abantu budde kubanga Mpuuga namulabako mu musango gumu, nze neewunya naye simanyi na looya Mpuuga. Namulaba ku musango nga yali awozezaayo musango. Namulaba ku gwa Ssejjirinya nga ayambadde ne ngamba oba naye ayambaddemu masape nga ffe tutera okwambala ebifaanana abannaddiini. Nti olumu nyambalamu nga bondaba bwe ngenda e London ne bandaba ne sapule bangamba faaza, nange nengiramu bwenti nenkangamuko nga balowooza ndi faaza mu train. Naye kati ndi mukatuliki ali ordinary. Naye okuludda mulaba nga ayambadde gandwa ne bagamba kanso wuno azze kuwoza ogw'abasejji ne seewa. Nekuba ngamba ikira mali omutukuvu. Ono bulijja akweka profession ye. Kakati ngoyo, when you a lawyer and more so you are accused, before you make any statement mu busungu, first cite the law. Toyogera bino ebyaffe, nze nasoma economics Makerere University nengenda ne mu Harvard. Bwe bambuuziza ekibuuzo kye economics nga sinnakiddamu political ensooka kufumiitiriza. Era ensonga lwaki ero kino ekyampuuga kyaweebudde ne bakanso baffe abamu bajja kubajjako emisango gyabwe. Bayinomo. Ng'oli agamba ono abadde takira. You cite the law before you talk like a Lutamaguzi and economics. Ogaita okusinziira ku tteeka lino Kawairo Namba gundi limuwona enkizo.